Ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi gw'omusanvu omwaka oguwedde, Isima Matovu omutuuze w'e Kasana mu disitulikiti y'e Luweero yasimba emmotoka y'ekika kya ttipa ku ssundiro ly'amafuta erya Vision erisangibwa e Kiwumpa era mu Luweero naawe omu ku bakuumi Michael Tumwekwase obuvunaanyizibwa bw'okugikuuma okumala ennaku 2. Ne tuteesa ne muwa omutwalo gumu ogwa paakingi. Ng'ennaku 2 ziyiseewo yadde okunona emmotoka ye wabula nga yasookera ku restaurant mufo kye kimu okufuna ekyokulya. Abaali munda n'akubirwa essimu nga waliwo amugamba eby'emirimu kwe kufuluma wabweru boogereziganye bulungi. Ebweru yasanga omukuumi gwe yakwasa emmotoka ng'amutegedde ku mulyango n'amulagira mbagirawo ave ku ssimu. Ne mugamba lisiinaako airtime kamala okwogera n'ono. N'angamba nedda essimu kyava agikuba ngenda okutama bwe ntyo gironda ne mpulira ng'akookinze emmundu. Olwawulira ng'atadde essasi ku mmanduso kwe kutandula ku bigere yeetegula ebiyinza okuddirira kyokka omukuumi nti yamuganya kugenda wala n'amukuba essasi ku ggulu. Atambula ebigere byali 2 okubanga okusika ekigere ekyokusatu okugulu okwa ddyo n'ankuba essasi n'engwa wansi. Ngali wansi alaajana Matovu agamba nti asikaali ono yajjayo essimu n'abaako owa poliisi gwe yakubira bwe yategeera oluvannyuma nti osi wa poliisi y'e Kasana eyaliwo ebiseera ebyo Francis Oluka. N'amukubira essimu nti mukama wange ono mmaze omukuba. Nti wayita essaawa mbale osi n'atuuka wabula yajja n'omwami Matovu ge yali yazzaako omusango nga yamutomerera emmotoka ye mu paakingi era nga yali yamwawabira ku poliisi ne bakkanya giddaabirize. Era ne mbagamba ye naye bwana Badru tewanituusiza ku kino ekibanga emmotoka yo yenkubiza kubanze ne yamukanika emmotoka ye era ne buduliro bwe nali nabugula obwo nali nayo noona naye nga sinafuna budde bumutwalira. Nga tebannamuyoolayoola ku ssundiro ly'amafuta nti osi aliko bye yasooka okumukonjera. N'angamba bwana Isima n'agamba ojjafa amasasi. Kito ekyankuba wala nnyo nga ndi awo wansi ngudde saamanya kwe kyava. Oluvannyuma baamuyoolawo ne bamutuuka mu mmotoka ye yennyini ne bamuddusa mu ddwaliro ly'e Luweero kyokka abasawo ne bamugoba olw'embeera gye yalimu kwe kumwongerayo mu ddwaliro ekkulu e Mulago gye baakamutemera nti okugulu kwali kwa kumutemwako. Essasi lyankuba mu viivi naye abasawo baŋŋamba nti baakutula omusuwa ogutwala omusaayi wansi ne baŋŋamba okugulu kwa kutemwako. Okugulu baakutemako ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogw'omunaana. Kati nga wayise ebbanga baamusiibula nga yagenda n'amagulu 2 yadda na kumu kyokka ng'alina ebibuuzo bingi ku nsonga eyamukubye essasi alyoka atuuke mu mbeera eno. Era ndi wano simanyi kiki kyankubya nakati nkyakyebuuza. Ensonga yazitwala ku poliisi ng'ayagala afuna obwenkanya kyokka kati wayise ebbanga lya myezi 8 tawulirangayo kanyego konna. Wabula poliisi egamba nti ne gye buli eno ekyawenja Michael Tumwekwase agambibwa okuba Matovu essasi nga yadduka n'emmundu ye. Nenva ku poliisi ng'era baganye okukwata omusajja nga n'emmundu eyankuba bagibabuuza emmundu tebagireeta. Inquiries oba okunoonyereza kulinga okwawedde weewaawo wakyabulako ebintu bitono kimu oba 2 okukwatibwa kwa omusajja eyazza omusango ate ne killer weapon oba emundu gye yakozesa. Ne osi gwalumiriza okuleka asikali okumukuba essasi n'atoloka era nga yamuwawabira mu kitongole kya poliisi ekikwasisa empisa ki PSU. Mu kiseera kino yakyusibwa n'aggyibwa e Kasana nga kati yeebuuza engeri gy'anaavunaanibwa nga ne gyali tamanyiiyo. Osi bwe yasanga wa asikaali oyo teyasobola mukwata. Kyekintu ekimpa ebibuuzo mu mutima gwange nti osi lwaki teyasobola kukwata asikaali ng'ate yamusangawo. Nedda si bwe ekitiibwa ekiri singa yaliko poliisi yali egenda mukwata naye olumala okukola ekikolwa yadduka. Ekyo si kituufu. Matovu kamuvuzi wa mmotoka agamba nti kati obulamu bwakyukira ddala nga n'ensimbi eziwerera abaana be tazirina. Wabula olw'okuba yasigaza obulamu emmotoka agivugisa okugulu kumu. Wano wetugenda okutandikira olunaku olw'enkya nga tutunuulira obulamu bwa Matovu oluvannyuma lw'okutemebwako okugulu.